Olimbo lwaffe lwafunyemu obuzibu ku YouTube. Tukyagezaako okufindinga out buzibu ki, what's wrong. Fembi twali tulina okupostinga ennyimba zaffe olwa Mwami Eddy Yawe gyeruli. Nti mukulu ate nali mu meetings naye olimba yalumpanga nze siri musanyufu kubanga tosobola kuba musanyufu nga something is down wabeerawo embeera mpulira bubi ku mutima. Olimba lubadde lutambudde bulungi right now lwalubadde nga I think it would be trending #1. I'm disappointed that my video is down. Obulamu bulungi pozi mmwe muli mutya naffe gye tuli batugambye temuli basanyufu olwenge ettima n'effubiti ya Eddy Yawe buzibu ki? Yeah, just tetuli basanyufu kubanga Olimbo lwaffe lwafunyemu obuzibu ku YouTube. Yeah. Buzibu ki? YouTube yabagaddewo ki? Just lwagiddwayo. Yeah, lwagiddwayo ku YouTube. Balutaddeko kye bayita strike. Ani yalutaddeko strike era buzibu ki? Mu butuufu simanyi naye ndowooza tujja kubuuzaako ku manager tutegeeremu what is going on. Kubanga tukyagezaako okufindinga out buzibu ki, what's wrong. Yeah. Of course ekyo tekiba kifaananyi kirungi kibanga obeera ng'olina ebiwandiiko nga wagendako mu kkomera. Yeah, tekiba kirungi on your side of what. So si kirungi ku account yange that it has a strike. Yeah. Twogera ku luyimba ki? Twogera ku oyina ennyimba nnyingi. Oluyimba lwaffe olupya. Oluyimba lwaffe olupya ne Mwami Eddy Yawe neteze. Yeah. I think like a day. Yeah, a day. Just lunaku lumu. Lwabadde lukoze lutya kusooka ku YouTube? Lwadde lukola bulungi. Our reception was really good. Lwadde luwezezza ndowooza nga 100K. Yeah, nga olutrending awo. Yeah. Mwasooka ne mwogeramuko ne kigaana oba wakirayo bulabi nga kyapenize? Fembi twali tulina okupostinga ennyimba zaffe olwa Mwami Eddy Yawe gyeruli. Yes, ku channel ya buli omu. Yes, definitely. Yeah, so yazimbye mutima olw'okuba olulwadde ludduka. Atoyogera we batyo nkugambye tukyali mu investigations. Initially nali nayogerako naye ne musaba tukole oluyimba fembi nakkiriziganya ne tukola oluyimba lwaffe. So oluyimba olumutuuka tutya olukola wasasula oba just ntino blood? Sijagamba blood kubanga muntu mukulu ate nali mu meetings naye olimba yalumpanga nze nasalawo tukole fembi. Tewali byakusasula nti ate biki? No, tewali byakusasula. Yes. Wanange. Well, what you know to gain, but you should not try in Kolagana. Oba tulina enkolagana nungi tukola oluyimba lwaffe. Platforms izo nazonna oluyimba luno lwavuddeyo iTunes biki aikowa biki oba lwavudde ku YouTube? No, just the video ku YouTube. Yeah, video ku YouTube lokawaka. Just the video ku YouTube yoka ye China ko obuzibu yavuddeyo. Katusabe, maybe the mistake can be rectified. Katusabe. Oyagala mugamba ki? Ani? Yawe. Tweyanziza nnyo oluyimba lwe twakola fembi. Oluyimba abantu balwagadde, oluyimba balusiimye, oluyimba lutambula bulungi. Oli munyiivu oba oli musanyufu? Owulira otya ku ntobo y'omutima gwo nga tolimba gwe olimba Katonda wo? Of course siri musanyufu kubanga tosobola kuba musanyufu nga something is down wabeerawo embeera naye tosobola kumalaganyika bwoti. Wamukubiddeko ng'oluyimba balugjeeyo mwayogeddemu? Kubanga strike bakulaga agikubye. Yazze directing Eddy Yawe agikubye oba yayise mu mutuba?
kati ebintu tujja kwogera ne management tulabe tufune management tulabe kuba ebisinga bo be bategeera what's going on tukyali mu investigations oba yawanika ekibatu pyompyo case Nedda what does pyumpyu mean anti kyakugamba message ya no. ekiro nedda oba teweeteeka oluyimba lwammwe neeteze oba tewasasula oba wali nesasula okuyina omusajja ngaabo banaye conversation temugize eno the only problem eriwo ate ebintu bya technology anything can happen okitegeera omuntu ayinza n'okupressinga by mistake so tukyali mu investigation oba yatamanyi tugiveeko ya tekinologi tukyali mu investigations mubadde mwakozeeko ku mutima of course mpulira bubi ku mutima oluyimba lubadde lutambudde bulungi right now lwalubadde nga I think it would be training number 1 yes abantu balwagala no not really abadde yalukozeko ku performance n'omulaba nga luyimba yika nga toliiwo atakucontacting simanyi mu butuufu I don't know. Are you disappointed in an old man like him? I'm happy because he gave us a chance. Take the microphone. I'm happy he gave us a chance. Chechisingo bukulu. But I'm disappointed because you look In disappointed. what? In an old man. I'm disappointed that my video is down. Okay. Yes. Message chijomo baba yawe. Geva kontobo ya mutima tolimba fe. Nakuwadde dda message yange case. Nga nebaza twakola oluyimba olulungi. Eyo technical problem. Bali bagena joge. Ate Eddy Yawe yasomo singa n'essango. Case. Ebizibu byange byambusizza wano ebya YouTube byongedde